okuteekwa tuteekwa kituufu ddala nga mutuubira n'okulokoka ng'omukama paata omutuukirivu katonda oyinza buli kituzzaamu omutima anti tukimanyi ayi mukama nti abakukkiriza obulamu bwabwe bufuuka bufuusi naye tebubagibwako ennyumba y'ekisulo kino eky'oku nsi bw'emala okwabiza Katonda Yesu Kristo endaba mumanyi alituzukiza tulizukira fenna tulizukira fenna Ayi Mukama tukusaba omwoyo gw'omugenzi oguwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe amiina. Guweza omwezi n'ennaku 3 bukyanga omuyimbi Alicia M tuva ku maaso era wano kwe kwabadde okusaba nga bongera okusabira omwoyo gw'omugenzi Omukama abeere ng'ate agulamuza kisa. Ekituufu kiri nti buli muntu eyali amanyi mwana muwala oyo nga yali amulabyeko ne bw'abanga mulaba bulabi ng'ayimba naye ate yali amulabyeko physically. Embeera gy'oyinza okubeera nga oddamu okutunula ku kifaananyi kya mwana muwala oyo oliya ddala nga amagulu gakukutuka woowunyi gakukutusa omuntu tomumanyi naye ate omuntu oyo amuli okumpi omuntu oyo ayina wamuyita